Omwana ono Kempaka tambuza video Kempaka asumululwe era ateebwe yetaga justice oyo mwana mwese naye Kempaka kuba yani yavayo kituufu nayisa mu Buganda amaaso nekibaddewo. Breaking news amawulire ya simalungi wali eri magere wa His Excellency Robert Kyagulanyi obweralikirivu abweyongeddemu hasaawa zineno tukivuddemu batya kino kye batutaddemu oba kye batusuddemu vidiyo eno genda kuba mpanvu muko naye mulimu bingi ebyokwiga njagala tubulire endowooza mu comment section golowooza batulina oba nedda olunaku olwaleero aba NRM batandise okubeera nga bakasuka zi mizairo mu baana ba National Unity Platform mizairo ki ogenda kubanga nawe obinyonyoka naye tunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba mugimpeleka like wenkaso tamula katukire bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala banankyukakyuka abali mu ggwanga Uganda wamu n'ebweru making sure tino osheyalinga buli wamu olunaku olwaleero waliwo information gye bali mu kutambuza aba committee in opposition mu NRM kubanga bwe ba opposinga His Excellency Robert Kyagulanyi waliwo information gye bali mu kutambuza nga bwe nkugambye balinga abalaga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi ye yasibisa oli omunyankole Kempaka emujjukire bulungi Kempaka yavayo navuma Obuganda navuma Kabaka tiyavuma Bobi Wine yasinga okuyingira Kabaka kati Abaganda institution ya Buganda yasobola okuvayo netwala next step nekola ki nemusibisa okumusibisa kigambibwa okubanga kati saawa zino abanyankole batandise okubeera nga beekolamu zi meeting bagala okubeera nga balumba Obwakabaka nga bagamba nti mwenga muvuma Bobi Wine nga yavuma Museveni nga tetwamusiba naffe twagala ki justice eri Kempaka eno bidi njagala ogiwulize omalombuli endowooza mu comment section ku nsonga zino. Omwana ono Kempaka tambuza video Kempaka asumululwe era ateebwe yetaga justice oyo mwana mwese naye Kempaka kuba yani yavayo kituufu nayisa mu Buganda amaaso nekibaddewo n'abanyankole babayisaamu amaaso n'Abanyarwanda ono musolo mugaba Abanyarwanda badde ewaabwe abanyankole badde ewaabwe simabanyiza mu ngoye biki bo nga tabavunaana ono Bobi Wine nyini yavayo n'agamba abanyankole batuvire badde ewaabwe n'Abanyarwanda bave mu nsi yaffe nga tebamuvunaana ebyokuyisaamu tribe amaaso bibaddewo ku social media omwana yakola ensobi n'avunaanibwa kimala nze Jobless Billionaire tambuza video no mwana ateebwa amazima googerwe si yasoose naye agenda ovayo nga alina pain ku mutima babavuma Abanyarwanda badde ewaabwe abanyankole badde ewaabwe abawese n'abasema batuvire mu Uganda yaffe bagende naye nga ate baawano naye kyamuluma okuva okukola video eyo omwana ateebwe atambuze obulamu bwe bugende mu maaso tambuza video tukuli kukikola abakumaddembe tubasaba nze nga Jobless Billionaire abeere nnyo ku social media tribe baziyisaamu amaaso Abaganda bavuma Abanyankole Abanyankole bavuma Abaganda twevuma si yasoose omwana okuvuma Abaganda si yasoose n'Abanyankole bavumwa dda n'Abanyarwanda bavumwa dda ate Abanyarwanda n'Abanyankole basinze okuvumwa naye afuna pain ku mutima n'agamba waayi ekimala kimala n'avaayo n'akola video eyo ne mumukwata naye nga abaana ku social media bevuma enkya n'eggulo tusaba gavumenti n'ebitongole bikumaddembe tetulagira omwana aweebwa justice adde ewaabwe atambuze obulamu obulamu bw'omwana buyinza okukoma bintu naye ng'ate si yasoose bibaddewo Kempaka mumute adde mbulamu obwa bulijjo yenenya asonyiyibwe kimala ekituufu Junior naba Bobi Wine akolagana ne government ate akolegana ne government ye government opposition yali efudde gwe twakira nti opposition yali efudde gwe twakiraba gwe tuwulya story ya Bebe Cool nti basooka approachinga ye ne tatange yabinyumiza mbu basooka ku approachinga radio mugenzi basooka kutibanokinga Bebe Cool bana abaavu abatalina we boogerera kati be bavaayo ne boogera kati he's a pressure is a fusing pressure kyova mbagamba nti mmwe oba mwagala bati mwagala mwera muli bayina alimu nete bagala kkiriza nze kyobula mpagira Museveni nerabika project ya government gwe Luwongoya kazini we yakulira bajjata okujja okukwata abaana ba Nuupu kazini brother atali wa wabwere oba omusaayi naye gumanyi lwaki tebakwata Luwongoya but you be kazini wa Luwongoya yakulira jjati yakulira jjati yajjaawo naye gonoza lwaki tebakwata Luwongoya tebamukwatako nawe tuli mu kazannyo naye kano kabagezi wamma Baganda ba Luwongoya bali mu magye kati omuntu omulala gwe bagenda okuddayo kukwata nkuwa amawulire ye half London ebbaluwa baziwandiise dda half London
half London bawandise ebbaluwa ze bazisinise South Africa. Abagenda okumukwata bagenda kuba Johannesburg. Half London bamutracking. Ebbaluwa zagenda ku Thursday. Ngaba kimyeka abalala. Half London mukwate yawedde. Half London bagenda mukwata. Bagenda kumudeportinga. Ekyo kikirizibwa kigane. They are in talks with the government of South Africa. Tafairanga kubeera asayiramu yabubwaka bubwasi talina fayiro mu home office ekyo twakitegedde. Half London awedde amawulire gena akasemba y'okufuna ekibinja ekisooka bakidispatchinze ekinoonya Half London. Half London olimu ebyo no nga tubitadde ku mabbali omukulu ate mulowooza teyayombye ani teacher Kipopo owa biology wabaliko TikTok ow'amazina asobodde okuvaayo n'ataabukira ababitusi n'agamba kino naye lwaki mmwe mubeera musobola okunyingirira nga nkubwa muziki gwange mukikoye bulungi zino omusajja olunaku lwakosajja ku kivulu ky'ababitusi yasobola okwenda ku stage yagenda ku stage bawunsa yali yagala mukasuka mukikoye bulungi tino yagula ne tebo ne lwaki mbambyogerera soko muulize soko naye nga tetunagenda Sokolize Haji Abudai nabya kugamba tumuletwe yongereyo ne teacher Kipopo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zi akatambi katambula bawunsa yazze ndi munyivu nnyo bawunsa yazze nayagala okunsindikiriza naye njagala mbabuulire bannange abayimbi bonna mbaagala siina muyimbi gwonna gwesitayagala naye bawunsa taddangamu okukola ekintu ekyo bawunsa taddangamu okukola ekintu ekyo kubanga nkyewaayo okugenda buli stage okuyingira buli stage tewali asobola kuŋŋaana naye okusasula miliyoni 3 nensasula mu babitusi nensasula miliyoni 3 mu babitusi gwe bawunsa osobola okunsindikiriza nongobaganya otya ku bayimbi benazzi nga nsazeewo okulaba nti tweyagale. Nze ndi munyenyi wa Kiwato neyagala bweyagazi nze neyagala bweyagazi naye kyampisizza bubi nnyo ku ntobo y'omutima gwange. Bawunsa okujja okungoba ku stage Hotel Africana nga ninga nasalawo okulaba nti Hotel Africana eyo nkuba akalango ka B2C akantu ako katambula. Ekintu ekyo kyampisizza bubi nnyo ku ntobo y'omutima gwange. Siina stage, siina soje sitagenda kukusasula miliyoni 3. Sente zange nakola. Wano wendye jinja oyo bawunsi yabaddango baganya ku stage yaba B2C abaana bentendese Ekiwato mukunyenya Ekiwato nze niwayo bwe kunyenya Ekiwato. Sente zange ziina nsula bonna oli wenjagala naye ndi munyivu nnyo mu kintu ekyo.